Kirinya SS Kirinya SS ali mu kya 13 abadde asambye mu mpira gy'agisambye bulungi era ali 20 I think 6 points above of relegation kubanga ndaba Kyetuma ali mu second last oba third last ali ne points abiri omuli mida points 11 then ne Kitara balina points ziri 10 azokka zino zona points bazikunganyiza mu mipiira 24 ladies and gentlemen. So olunaku olwaleero ku ssaawa 10 wali mu northern part of Uganda Mida egenda kuwezanya tiimu eya Kirinya Jinja SS then Villa bagenda kuba bazanya tiimu ene ya Vipers. Zino guno gugenda kunyuma gugenda kubeerayo gwa nkya ssaawa 9 ez'akawungeezi oba ez'emisana. Then olunaku olw'enkyera ku ssaawa 10 tugenda beera wali Mbarara Ekacheka Stadium. Mbarara City FC egenda kuwezanya Ondu Paraka bagenda kuwezanya ku ssaawa 10. Ondu Paraka ono fomu ye badde teri nnungi nnyo bamukubye emipiira mingi tutujjukira wiiki ewedde tiimu ene ya URA Uganda Revenue Authority the tax collectors bakwata tiimu ene ya Ondu Paraka ne bagikuba zaali goals zaali oba zaali 4 ku bwerere. Yes bayingira n'omukono in fact bakuba goals zaali 5 URA aba thrashinga nnyo wali mu kisaawe kyabwe kyennyini mu Greenlight Stadium mu Betway Stadium eri mu Northern Uganda oba mu Arua. So bana basajja ba Ondu Paraka eno season tebaberedde nnungi nnyo naye bagenda kubanga bagwa ku tiimu eno eya gundi tiimu eya Mbarara City egenda kwebazanya wali katusuubire banaafunayo ku buwanguzi buno naye nga we bali kwawe tekigenda kubanguyira nnyo. Ye Team Express mukwano gw'abangi abadde ali in form right now ali 3 points behind of the table champions and that is URA. Express agenda kubazanya tiimu ene eya UPDF oba abannamagye bagenda kubazanyira wali ewankulu ku kisaawe kino ekya Express tiimu yammwe mukwano gw'abangi bo Wakiso Giants abatera okweyita the Purple Sharks bagenda kubazanya tiimu ene ya Kitara. Jjuka Wakiso Giants ono abadde yekoledde erinnya okubanga akola nnyo amaliri naye emipiira gye egisinga amala n'agijja ejjuka yakuba tiimu ene ndooza eya Bright Stars bakuba goal zaali 3 ku bwerere basajja bavianse kajuga awo tiimu ene ya Wakiso Giants bambi kyenjagalako erimu ekintu omuzungu kyayita professionalism bamanyi brandinga product yaabwe bajagaza abantu ekibabulako ndooza kufuna more investment singa bafuna endorsement deals eziwera n'osanga nga Wakiso Giants eterezza ekyo ekisaawe kya Wakisha oyinza osanga nga bagenda kufunamu nnyo naye nga tiimu ene ya Wakiso Giants egenda kuwezanya tiimu eya Kitara. Kitara be basembeyo balina points 10 mu mipiira 24 basajja batubo otwogerera basalibwako dda tiimu mu kibinja kino ekyababenyiwera. So tiimu ya Kitara yo egenda kuwezanya Wakiso Giants wali ku kisaawe kyabwe ekya Wakisha Stadium wali abamanyi Wakisha grounds ng'onaatera okutuuka saidi zeye Kachiri abasajja abo gye basangibwa the Purple Sharks era bagenda kubazanya tiimu eno eya Kitara. Then Bull egenda kuwezanya tiimu ya Bright Stars. Bright Stars be basajja badde mediocre mu league eno naye ng'ate bavuddeyo ne balaga mbuno basobola okukolawo ekintu ekyenjawulo. So Bright Stars abalina mu kifo kyakuna by the way takimanyi mu league eno eyababinyera. So Bright Stars bazambye omupiira gubadde mulungi nnyo. Then weekend tujja kuba tugimaliza ne tiimu eya URA ng'ezanya the Cops. The Cops abamanyi be basajja bali aba Police. Police has been an outstanding team. So ladies and gentlemen, this is a match to look out for. Jukira URA yo ebadde yagala kino ekikopo this time round ebenge ekyeddiza otwogera nga URA ina points 5 mwemu yekulembedde ekibinja ky'ababinyerwa wano mu ggwanga Uganda. Tiimu ya Vipers eri mu kyakubiri ina points 5 so otwogerera nga basajja bano aba Uganda Revenue Authority oba URA basinza tiimu eno eya Vipers point eri egiyoka emu yoka. So anytime they make a mistake Vipers can edge them out. I remember twogera emipiira egibulayo giri emipiira 6. So in 6 games a lot of things can happen. Katusabenti URA ebere a bit of consistent nga webadde bali mu kulaga this time round. So match day 24 egenda kubemaliriza ndoza ku ssaawa 10 wali Erugogo abanyumirwa Star Time Stadium Erugogo. Tiimu ene ya KCCA egenda kuwezanya tiimu eya Kyetume. Lujja kuba lwa Sunday weekend eno nga ennaku z'omwezi 16 bano bajja kubanga bagwangana mu malaka abasajja aba KCCA. Katusabe nti KCCA nasobola okujja naye Kyetume has been a stubborn side
olaba Kyetume bagenda kubanga bamusalako naye ngolaba points zaayina zasinga bana abasembeeyo ababiri nyingi nnyo abasinga points mukaaga mulamba in fact zili points ya mukaaga mwenda not even mukaaga because second last team ene ya Mida ina points 11 team eya Kitale yasembeddeyo ddala ina points zili 10 naye Kyetume aina points zili abiri so kujja kombuno it's so unfortunate mu league ya Uganda tebatemako points oba best on points naye babesinga ku kifo ky'olimu Kyetume badde egezezaako naye eri mabega eri in the third last position so ebe ino okugenda bwetyo naye ngacho kino ekya Uganda Premier League kikyagenda maaso kikyanyuma tukyalina emipiira emirala 5 gye tujja okubanga tulaba katulinde tulabe kyekinaba kigenda maaso mu mipiira egyo ngawe mbajjukiza nti URA kyakulembedde ekibinja ina points 5 Vipers ali mu kyakubiri ina points 5 Express ali mu kyakusatu ina points 49 then KCCA mukwano gw'abanji ajja mu kyakuna Police mu kyakutano Bright Stars mu kyamukaaga UPDF mu kyamusanvu Villa mukwano abatandikanga abana bataito contenders bali mu kyamunana Wakiso Giants mu kyamwenda Bull mu kyekumi Unduparaka mu kyakumi Mbarara City mu kyekumi Jinja SS mu kyekumi then Kyetume Mida and lastly abana abasajja aba Kitara be bali mu kifo ekyo ekisembyeyo ladies and gentlemen ndoza ebyo byebiri mu Uganda Premier League wano naye kanjogereko mu Uganda Boxing Federation mu bebikonde wetogera nga Uganda ina abazanyi basatu abagenda okubanga bayetaba mu Olympics zine zigenda okubeera Japan this time round in this year around August so abana bagenze damu nkambi bali mu training hard so they are really playing good football playing good boxing wetogerera nga omwami Muhanji yavuddeyo n'alaga mbuno ye musajja akoze ebintu ebyewuunyisa mu boxing ya Uganda abantu abasinga bamulabyenga you know someone who has not been serious in whatever he has done naye akulaze yavuddeyo n'abragging n'agamba nze nzizizaayo Uganda in the Olympics when was the last time Uganda took part in the Olympics na kakasambu that was 1980 ndoza bana basajja ba John Beast Mugabi be baliyo abawangula Olympics ezo nagamba Uganda badde maze emyaka egiwera 3 nga tebagenda mu Olympics mu konde bino naye akakasiza nti bamuzizaayo yabaziza ategwe gusoso Uganda okutwala box omukyala in the Olympics so all that is credit to this gentleman Alex Muhanji yawe yade blowing his own trumpet earlier on edakika zili 12 ezakaita kusawa emwe yokumacha a program is still at the Mighty Drive olunako olwokutano tubeera ne a sports update nga tumanya what is happening in the world of sport gango oyingira a weekend eno omanye bantu banji abafuna in sport Uganda some get through sports directly and others get through sport indirectly abamu basibi baka papula so olusi mbanjagala nkwe updates on how the fixtures are going osobola okubanga okola informed decision ku bintu byonna byobosazeewo okubanga okwatagana nabyo ladies and gentlemen agoge mawulira gabadde mu Boxing Association ya Uganda abana baddayo mu Olympics a special congratulations to Alex Muhanji and the entire boxing fraternity of Uganda ladies and gentlemen mbagaliza a success in whatever you're going to do. I know boxing has been one of those sports where Uganda has really got a lot of influence. Abana Uganda banji abafunyemo mu sports ate mune mu bikonde bino tulabe ba John Beast Mugabe basajja bagenda ne bawangula zi titles in the 80s so ladies and gentlemen kino kibeera kyamanyi olaba John Beast Mugabe yalwanako ne omusajja gwe muwulira gwe bayita Floyd Mayweather so ono omusajja abeera boxing ebeera kintu nga kyamanyi in the Ugandan history so ladies and gentlemen eddakiika ezakaita kusawa emuziri 13 tukyali the Mighty Drive nabagambye mbuleyo tulina gospel artist omwami Eli Bulamu agenda kubanga negattako wano anytime soon nga tunyumyamu emboozi tuli mu settings ze Makindye so abantu be Makindye nanganda lukuli konge abantu aba Entebbe mwena abetolode aside zineze Makindye abantu bokupaka last mwena abokukobel ku chicken tonight mwena ladies and gentlemen munegatteko tubenga tunyumyamu n'omuyimbi wamwe Eli Bulamu, a gospel artist who's really good at what, and he's a young man, ladies and gentlemen. Yeah, for one of Mighty Drive to susuta nyo oba tusosowaza nya abavubuka because we believe abavubuka babe okay. That means the generations to come are going to become better. Naye omanyi omujiji guno kasita gutandika okudivertinga ng'okyali mu buvubuka just know your future is doomed. So kyetulabye mu bintu ebigenda maaso nze bindaze nti waliwo abantu abatalowooza ku future generations, but it's high time we come back to the drawing board.
we should know that ffe tubeerawo for a time abalala bajja ne batekinga over, so tulina okulowooza ku future generation. Kyobulaba the alternative Uganda ne Mighty Drive twetwanidde nnyo okubeera nga tuli mu bavubuka, because tukkiriza abavubuka gwe mugigi ogujja. When you shape them right, that means you're shaping the future generations to come, ladies and gentlemen. My name is Edgar Matthew Karuhanga and we are at the Mighty Drive. Munzikirize ngendeko mu mupiira gw'abazungu, abazungu bo bakimala bro gwabwe tegukyetaaga ku improvinga, just tugula bulabi ne tunywamu soda, abanywamu kali akajuice akalala nabo ne bakanywa ne banyumirwa ne bamala time yaabwe, naye nga tetukyalina kye tusobola kubongerako. The reason as to why I always start with domestic sport, abantu abasinga bagamba ebya Uganda tetubinyumirwa. Kati oba tenyumirwa bya Uganda onanyumirwa byani? Omupiira gwa Uganda gugo gwe gugo. You can try to be like them, but you can never be them. So it's high time you start welcoming what you have. Nyumirwe ekicho nga gwe. Naye ladies and gentlemen, kanzireko mu Uganda Premier League, mu abanyumirwa Premier League, mu English Premier League. Bintu bingi bigenda maaso. Week eno yenyini nabagamba ndoza lwali lunaku lwakusatu abasajja aba Manchester City bawangula ekikopo kyabwe ekyokutaano in English football, so they were Premier League winners. Abasajja ba Kevin De Bruyne, timu ya Manchester City no timu nnungi. Omanyi oluusi Manchester City eraze nti osobola okwachieving ekintu kasita oba ne sente. Money has really been a big influence in the football of Manchester City. So bana basajja bawangula ekikopo kyabwe ekyokutaano. Pep Guardiola kubina ebikopo ebitana inaka ebikopo bisatu bidamba. So he's really someone that you can commend, Pep Guardiola. So bawangula ekikopo kyabwe jukira otwogera nga basinga Manchester United 0 points 10 namba ate nga babuzayo emipiira 3 of which balina game in hand. Manchester United talina game in hand. So ladies and gentlemen, points chinana Manchester City na wangula. Kevin De Bruyne msajja abadde asambye omupiira mungi. Bernardo Silva, abasajja ba Gabriel Jesus, aba Manchester City basambye omupiira. Wetogera nga balina ku finals ez'ekikopo kino ekya UEFA Champions League, bagenda kuba nga bazanya timu endi eya Chelsea. Bagenda beerawo mu Istanbul, Turkey. Okujjako bigambo bingi byadde byogebwa mbuno osanga guno omupiira bana bagenda good disqualifying or something. Naye tetunakakasa because of your COVID restrictions that are in Turkey. Bayinza okugumuvinga ne bagujja mu Turkey ne baguleeta wano mu Bungereza. Naye tetunakakasa, naye kyetumanyi nti Manchester City is going to be playing Chelsea in the UEFA Champions League. Manchester City, this has been their year, and if it's a year for Guardiola to get his third Champions League title, that would be a plus for him, because omusajja wetwogeranga ali ku finals eza UEFA Champions League. Tawangula nko kikopo kino ekya Champions League nga tali ne timu ya Barcelona. Ebikopo ebibiri bye yawangula byonna yabiwangulira mu timu eno ya Barcelona. Yawangulanga omusambi, yawangulanga ne coach waabwe. Ndoza abajjukira season eyo yali ya 28 timu ya Manchester United wakubira ku finals. Abajjukira Real Ferdinand awo akasajja ka Messi kamubuukirako ne kamutomerako omutwe. Messi is this short and Real Ferdinand is a long man. Naye omusajja ono Messi alina engeri gye yatomerako omupiira mu final eyo yali ndoza yali Ukraine. I want to remember ndoza wamala kyasosola okuntextingako n'ombuulira. Where exactly was that final of Manchester United ngezanya timu ene ya Barcelona? Timu ompira ogwo gwali mulungi nnyo. So that was the last title Pep Guardiola got as a manager. Kati akomyewo abadde agezaako enfunda eziwera mu Bayern Munich yagezaako n'atuuka ku semi-finals ne bakimulemesa. Naye ate olaba mbuna akomyewo ku Manchester City era abadde ajjaako nkuno. Ogwasooka yakoma round of 16, ogwaddako quarter finals, oguddeko semi-finals, kati paka atuuse ku finals of the UEFA Champions League. Bano ba Chelsea bo tewali yali abalabye okubanga basobola contendinga ku Champions League title. They came as a slow squad. You remember they had Frank Lampard before. Frank Lampard ngebintu apalapalanya omusajja ataddemu sente ziwera milioni 3 naye nga tannabafuna mu kintu kyonna. Alese ba Kai Havertz, Kai Havertz bamugula milioni 7 He's I think the all-time most expensive player Chelsea has purchased. So Kai Havertz bamugula sente ezo ne baleta Timo Werner. Abaleta abantu bangi ba Jorginho Kante nga his on form. Naye nga Frank Lampard bamulemye organizing abana. Naye under the tenure and the short tenure, by the way, I think it's not close to 2 months or more than 2 months since Thomas Tuchel took over at Chelsea. Thomas Tuchel akulaze mbuno abasambi bana abashaping lewo ne ba directing ne bagenderawo direct mu system yennyini gy'abadde ayagala. So
in that discourse abasajja bana aba Chelsea baze baslowing down baina Christian Pulisic baina obwana obuto they have a squad yawo giraba squad y'abaana bato mediumly they are all around 23 years ate baze ne balaga mbuno ekintu bakikubye bulungi batuse ku UEFA Champions League finals bali ku finals eza FA Cup amanyi FA Cup ekikopo ekisinga obukadde mu timu Bungereza bali ku final yacho mu league tebakoze bubi okujja ko bali mu kifo kiringa kyakuna so Chelsea zenga yenunula yeska okuva Frank Lampard we agenda nesobola okwachivinga bingi olaba mpira gwe bazanya ne Real Madrid mpira guno gwali mulungi nnyo naye bakulaga nti n'abaana bato ate abaana balina vigor ne energy esinga bali kyobulaba Karim Benzema banoonya omupira nga tebagulaba cruising zino passi zakuba empanvu takyaziraba Vinicius nga tebalabika naye nga olaba Christian Pulisic bapassing omupira bagunyumira so Chelsea is one team that you should look out for and next season these young boys might be title contenders. Let it not surprise you and it is not even going to surprise me if Chelsea come and win the Champions League title because they've been there before. They know and they have children or kids who are ambitious. These guys, the Pulisics are ambitious. They all want to make a mark for themselves. Christian Pulisic is the first American to play in UEFA Champions League. So olabira ddala mbuno ekintu ky'amaanyi nnyo in a Champions League final like that. So Chelsea nabo togenda kubanyoma basajja abakoledde kiki balina baleeta ikipa waabwe Mendy omufirika wafu okuva Senegal omulabye mbuno naye form ye badde nnungi so Chelsea are one team to look out for ladies and gentlemen eyo mbadde no siri mu Champions League okujjako olusi diverting and oyagala delving into something they badde njogera mostly ku the English Premier League timu ene ya Manchester City yawangula ekikopo kyayo ekyokutaano abasajja basamba bulungi Kevin De Bruyne abadde balungi ne timu ya Manchester United yali yakubiri Manchester United nno yeremesa kikopo kino Manchester United yatuukako ng'ekulembedde liigi eno ng'egikulembedde ne points 5 nga Manchester City ali mu kifo kyakuna nga basajja baluzinga emipira buli lunaku naye Guardiola engeri gye yasobamu mpola ndoza mani awo bamukubayo omupiira ogw'ekisaago n'asuula points zaali 3 olajja olaba nga basajja ba Manchester City bajja bagatta mpola era bakikoze ate bakinyumiddwa ladies and gentlemen so Manchester United knows that this should be a learning step or a learning stone for them. Sometimes consistency is the best thing. Don't feel complacent. Omazo chikuba kati nawe no full complacent no gamba kati nze entuseyo ekyo tekiba kirungi. So Manchester United eri mu kyakubiri points 7, Manchester City ali mu points 8 ayina eno mpira gw'eggolu. Leicester City ali mu kyakusatu. Onono Leicester City yakubye timu ena Manchester United ku kisaawe kya wali ekya Old Trafford yabakubye goals ade 2-1. Ate nga Manchester United yasokayo omusajja namugatta ne Kelechi Iheanacho banaye Kelechi Iheanacho emando ye Nigeria muliko this gentleman is scoring goals tetumanyi ngeri Iheanacho yatandika okuba goal season egenzo okubanga etuuka mu half in fact in 3 quarters nga Kelechi Iheanacho ina goals 3 in the last, I think, 7 games, Kelechi Iheanacho has scored 15 goals. It is something that you don't even think about it, like Banangi. It's like Jesse Lingard, ne Lingard chechimu. Bebanasajja abaze ne backlickingirawo, tubategedde engeri gye batuuse naye otwogera bali on form. Leicester City is surviving on Kelechi Iheanacho, the Nigerian. Banasajja ba Leicester bakuba timu ya Manchester United, babakuba goals ali 2-1 ndoza weekend ewedde. So bali mu kyakusatu, Chelsea ali mu kyakuna, Liverpool ali mu kyakutano Banangi. Ani yali amanyi nti Liverpool asobola okulwanira Europa League omusajja awangudde Champions League awangudde Premier League awangudde Club World Cup awangudde ebikopo nga bina mu myaka ng'ebiri so it is something that is really good ladies and gentlemen. West Ham eri mu kyamukaaga, Tottenham eri mu kyamusanvu, Everton akubiri points 7 Barcelona ali mu kyakusatu points 7 Sevilla ali mu kyakuna points 7 bajja besingako points 2 right there. Eibar yasembye Elche ne Valladolid bano bo basalwako dda era wetwogereranga bo bagenda ne ekisingo nyuma nga maliza ku dakika 2 akaita kusaawe mu
timu ya tugendeko mu seri Inter Milan ye yawangulidde ekikopo kya balina points 88, Atalanta bali mu kyakubiri 75, Milan AC Milan bali mu kyakusatu 75, Napoli mu kyakuna 73, then Juventus alina 72. Olaba mbuno ne Juventus ona ayinza obutajja mu Champions League season ejja. Juke etogeba na basajja balayika babuza emipiira ebiri jokka. So emipiira gino ebiri basobola okusobola okuddamu ne babouncing back ne bajja mu Champions League. Ebyo byonna tubyebuuza. Kamalize n'Abajamani Bayern Munich yakyakulembedde nga bulijjo. Leipzig ali mu kyakubiri, Wolves mu kyakusatu, Wolfsburg, Dortmund ali mu kyakuna. Jukira Dortmund we twogera nga bawangudde ekikopo kyabwe ekya DFB Pokal Cup oba German Cup bakiwangudde. Musajja Erling Haaland yakubye goals 2, Jadon Sancho naye nakuba goals 2. Jadon Sancho era yagala tiimu ya Manchester United naye tekyasoboka. Ladies and gentlemen, sports ndowooza oyo kabamale mu ddakiika zino 25 ezakayita ku ssaawa emu n'abasuubiza omwami Elibulamu etwogera nga yatuuse dda mu studios. So let's go for a short commercial break. When we come back, we are going to be with the young charismatic gospel artist. He's none other than Mr. Eli Abulamu. Katunyumyemu embozi because this is what we do best. We talk to Uganda. Ladies and gentlemen, this is The Mighty Drive. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. Kulamusaako mu linnya lya Yesu nga tannatuuka mu mukubire tasobwa blessing ati ni eri bulamu asinza na nnyini bulamu amabala ku miti bono ye detergent eva agent wali emergency amabala ku miti bono ye detergent eva agent wali emergency onazukiza okukiriza okwali kwafa agoze emitima egikaluba zukuse gyafa ono tabula tasosola kireŋŋanda omulabe wo oba tafufuuka taafa kati buli kakikya siimula bikolwa bya sitani ziimula biteeka kwata kiboko swanyula na buli kitankolele wange fuumula. Kneel down, better talk to your God through the song tayogerera mu telefone Bible gikwate nga gun togezesa manya mu buli kimuhikan amabala ku mitima no ye detergent eva agent wali emergency amabala ku mitima no ye detergent eva agent wali emergency kuba kafananyi singa yali enemy wandibadde wambuza gwe kulembeza mani kulembeza maija mu kulembeza mano bakute wrong way gala wrong direction wanika mikono jale baritaya tuweza wanabii na wamesaya wanika mikono wanika haya amabala ku mitima no ye detergent eva agent wali emergency amabala ku mitima no ye detergent eva agent wali emergency onazukiza okukiriza okwali kwafa agoze emitima egikaluba zukuse gyafa ono tabula tasosola kireŋŋanda omulabe wo oba tafufuuka taafa kati buli kakikya siimula bikolwa bya sitani ziimula biteega kwata kiboko swanyula na buli kitankolele wange fuumula wanika emikono gyale baritaya tuweereza banabii ne bamesaya wanika emikono wanika haya amabala ku mitima ono ye detergent
agent wali emergency Ladies and gentlemen, Chikazili asatu mutaneza akaita kusawa emweyo kumacha. Who says that gospel music is not fun and yali achogedeke omuziki gwa Yesu tekunyuma omwana abalaze eli bulamu mbuno. The gospel music is one of the most fun musical genres that you could even sing for. When you sing for God, you're even having a vibe and you're also worshiping the Lord there and then. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the Mighty Drive. Muchimanyi, every Friday we bring you an entertainer. We try to spice it up, give you a bit of sport. Yatuvambia mizanyo katuda mu muziki, abanyumirwa muziki, n'abanyumirwa gospel music, era mwe n'aba general lovers of music. Ladies and gentlemen, mbalina for the next 1.5 hours tugenda kuwanga tunyumirwamu nga bwe tuyiganga bwe tukuba mu gospel music bwe tusinza Katonda, because He is the creator of heaven and earth. Nabasuubiza mbuno nyina omwami Eli Bulamu, era Eli Bulamu atusedda ali mu Mighty Drive. Olulimba lwe lusoose baluyita Dichagent. Ayina nyimba no nyingi. This gentleman is not only an artist, he's also a producer. So he has a lot of genres, a lot of tunes. So we're going to be delving into his lifestyle. Atubulire what's happening with him, what's happening with his music career and all that more coming your way. This is the Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Let's cross over straight to our artist in the building today, Mr. Eli Bulamu. Yo. Mwana music ali massive. Chaka biboda we bali kusima. Oli vibe ya Dichagent. Yone kubo mwana nagamba che. Tuli muvani na ekikuto omuli. Yeah man, tibazi nokwata. Kwaniriza mwana ku show Eli Bulamu. Ndi musanifu nnyo kunsaza ko wanene. Obulamu bugenda butya. Obulamu sibubi. Oyagala. Neyagala. Obadde obuze ennaku zino music set kyamulya kiki something new. Of course. Mbadde sibuze mbaddeko naye of course mbadde era nina byenkwasaganya ebirala. Okay. Mbadde nina projects zenkola mpitirivu nnyo mu studio. Oh, okay. Yes. Naye nga yo generally how's the music so far? Babagala ennaku zino temukyakola. Music man. Batugala naye. Era kiggwanga. Wowe kanisa okola. Ani yagamba. Mukanisa bakulijiga tewaba kuyimba to let different people. We can bring counselors, we bring politicians. Na Friday to dedicating amuyamu ya entertainer. Mujja munyumyemu ne Uganda n'abantu abalaba bakakasa obulamu bwa mbuli butya. Naye mostly tobera twagattumanya life story yo. Waje wava omwami Eli Bulamu yavaawa era ngenda okutandikira olunaku olwaleero. Bulamu gwe tulaba akuba zino zihiti zonna gospel music, ye yatandikira obulamu bwe azaaliddwawo okujja okufuuka Eli Bulamu gwe tulaba kati. Nze banzaalayo Busunju mukyalo. Okay. But I grew up in a place bagiyita Bulamu Children's Village. Okay. It's along Bombo Road. It's an organization. Je natandikira life yange from my primary level until when I completed. Ngosomera omwe project. Nsomera mu organization je nava when namala okusoma, and then I traveled to South Africa for more studies, more music. Okay. Nenkola music and sound engineering. Also sound engineering. Yes. Okay. And then I got back here. Ndindo go twala speed abantu bagala manye story by story. Primary yogitandise ogenda okuchoka no kwegata kweno organization by the way. Ye kola chiche. My brother, no, it takes care of abantu abatasobola kweyamba, like school fees and all that stuff. People who are not that privileged. Yes. So that means you came from a humble background. Very humble. Okay. Kati jenna primary nga osomera abayina somero ababulamu lyo mwasomera. Twalina essomero lya Bulamu baliyitira Bulamu Primary School. So ogenda mu Bulamu Primary School osomye. Waliko prefect, waliko omuyimbi by then. Wayo manyimbu no abantu bajaba kubaza hiti zokuba. Nali anyway eyo awo wetwakulira wali like society yali uncle waffe yatukuza yali so musical. So walingawo music instruments nga wabeerawo kuyimba, wabeerawo kuzina. So nasooka mu bya kuzina zina ebyo. Wabeerako dancer mu
kati nembivaamu nenyingira instruments netandika okukola instruments netandika okuba instruments awo piano guitar nkubira ddala ebyuma bingi nnyo guitar drums bwenti bwe navaamu then we nalaba ate nga n'okuyimba kusoboka. That's when I started music. Nekati soko mbuli abazadde bo nga tunaboogera kuba abazadde nga bali wa mutemu ya primary. Bazadde bange gye bali nenga bwe nkugambye nti it is a very humble background. Gye bali naye bali tebalina busobozi ndowooza busobola kunkwasaganya kitegeera. So ne banzikiriza neŋŋenda eri gye nakulira. Wakulira kati mu holidays ng'ojja n'obalabako ebusunju oba just wakikuba mwala ali n'obeererayo. Saddangayo mu holiday omanyi osobola obeera ewantu nga wakunyumira zanine ekitegeera n'ewakaso kati nalaba nga ate akageri ke nali omwana omuto nga siraba nnyo kinzizayo waka after all ngenda kulaba maama na taata bagenda kunjozesa bintu kuddaawo kati nansigala kusomera kuba saali nzekka walingayo abaana abalala nga tubeerayo ne tunyumirwa. So otandise otya okuyiga ebivuga ani abikuyigiriza oyo mwami bamuyitanga batyo? Bamuyita Uncle Joseph ye yanjigiriza ebyuma n'atandika kutuyigiriza nga piano abaagala ne bayiga n'agiteeka ngaawo abaagala ne bayiga n'atuyigirizangamu olw'eggulo nga avudde ku mirimu n'okakinga up n'ojja ng'obiyiga mpola mpola. So that's how I started. Later yatuleetera abantu like abamanyi ba professionals ne batuyigiriza like ebyaddala naye nga already tufunyeeko kali kagundi akatandika. Tugambe primary wali mwana kikaki? What type of child were you? Because kanku example nganze nze nali mulalu mwana goge mazima nga ali mu primary eyo nga faabuka ebikomera emigonze nali amingi nze namba wana abantu bemula nabo nti nze nali emiga egitaka wansi wa mitwalo 2 primary. I was hammered literally every day bakuwanga tukonge mu babiri. So the next year yali etango I was a humble, shy, stubborn guy. Kolera omwo mukava mpola nengo inensonyi nenga oli mulalu. Nalinga humble nnyo nga ndi shy nali ntya nnyo abaana kubanza jukira ne ku ssomero batuyitangayo kuyimba ku assembly nga abaana bakimanyi ndi muyembe. Because I recorded my first song when I was in P6. Okitegedde kati tutuuka mu secondary abaana nga bakimanyi ndi muki ndi muyimbi kati nga baleeta n'abaana ku assembly waggulu nga bakubamu obupeera abaana bakuba lugafulo naye nga nze ate bonna mbasinga ndi wakabi naye nga sisobola kulinnyayo waggulu ku assembly nga ndi shy nnyo nga ntya abantu. Kati otandise otya okwejjamu ensonyi kubanga wali musajja muyimbi ensonyi obeera otya n'ensonyi nyingi otya olina kubeera artist. Anyway ndowooza nava mu bantu bemmanyi ate nze ekyange kiri different nti nze abantu be nnali mmanyi ate nga be bankwasa ensonyi. So bwe nava mu gundi gye bammanyi ennyo nenzija nentandika eno okitegeera simanyi nange engeri gye kyagenda okitegeera. So primary ogimazeeko ti ogiyise oba ebintu byakalwamuko? Primary nagiyita bulungi nnyo. Noyingira second kati ogenze kubulamu SS? Angenze ku St Mary's High School era eri awo Bombo Road. Kati obulamu bwa high school buli nenjoininga sinya wano nga ndikahambo era olina beera hambo obeera banseni baana obeera banseni baana olina beera hambo naye nali wakabi nkusomera naye nga nze nemanyi nga n'abaana bamanyi naye nga ndi hambo because ekyanfula ekyakabi nali nkyali mu primary naye nga bantwala awo ku St Mary's mu secondary okubakubira piano babeeranga ne zi fellowships okitegeera nga ngendayo kati nga abaana banjagala nga omanyi abaana ba school ate nga balaba ka kid ka primary okitegeera okitegeera nga nina favor man kati nali nga ndi wakabi nagenda okutuukayo nga ndi wakabi almost
naye nga ndi shy nga sisawadde ovamu n'ekigambo. Kati kikinyuma kiti senior 2 otandika ddi oba kubaraga n'omuziki n'obaga kati ngenda mba kuba tune zino. Senior 2 nalicodinga akayimba. In fact senior 1 third term nalicodingiramu akayimba kange akokubiri. Kati senior 2 nenkwata ne video. Ojimanyi director Jeremiah ye yagikwata. Oyo mutegeera oya ali eti muganda wange togisaba girabako. So okikubye okufye first video eyo yatunda oba yatunda mu fefeka because nali njali kusomero nga sisobola ku accessinga TV mboba kiyo kitegira katunda mu baana awo nali nina ne galo gwenjagala omusiniya 2 we nakola video baba nali mulina ne bampa badasa kusomero ne tujja ne tugenda shootinga video ne tugendako ne ku Garden City nga tushootinga nga tuli baana batukwatira ne ku Garden City sebo nga bagala kuwamba kamera ya director ate bakiriza okukwatira ffe twali tetumanyi tuze kubaraga nenga yo tuni ya nyuma abaana bagiweroka minga njituusa ku ssomero ne bagiteeka mu staff room baticha be balina ka TV ne basooka ne bagira baticha omu nampeerawo ekiwaya nangamba wakikoze otya nengamba baba kayima ne kanfula kakabyawo kusomera ate nga nze munene okitegedde okikubye senior 3 ebadde etye senior 3 kati ayo senior 3 nali wakabi ne maliriza senior 4 okimaze otya yo 4 era just obuyita obuntu oba nabuyita bulungi nnyo nenjimala nenjisawali nesooka nempumuzamu okusoma kuba emiggo gyali mingi bankuba nnyo emiggo kitegeera mwana kuba buli we nalinnyanga mu kirasi endala ng'ebintu by'omu kirasi nnyongera obutabikwata omuziki gwali gutandisa okunyingira n'okundya kati nga buli we nneeyongera waggulu ng'ebintu ntandika obbigwa buli we nneeyongera waggulu ntandika obbigwa kati abasomesa ne batandika kunkuba nti ndi mu kwesiriwaza kati ekyo ne kinkyayisa kirasi n'abasomesa netandika okubeera nga nekweka nenebaza mukama kubanga nayita bulungi n'okikuba so senior 4 ogamba kati nze tawulo ogisuddewo tawulo nenjisuulawo naye gwe tolina kyewali oyagala kukola ng'ogyeko music before n'ogamba maybe I wanted to be a lawyer or something. Ekisooka buli we nalinnyanga mu kirasi ebintu nga beeyongera kuba bizibu maathi ngafuuse maathi neŋŋamba muziki gukka ate nga nina bendaba abakabi muziki balina mu kasente ekisegira by then kati ngani bantu ki wali weegomba by then waliwo gayi baali bamuyita John Mary yali muyimbi wa gospel nga wakabi kati nga gwendabirako nga waliwo abantu abalala bangi nga mbalabirako bala Vicksoni waliwo gayi mulala balimuyita Hurricane Amoti nga bakabi nga bwentyo bwenjagala okubeera so bwe kityo bwe kyali era olwamala senior 4 musinde nali saawadde oyimiriramu Katonda nanyamba nampa ekisa awo natravelingira amaze senior 4 bwe nava ku ssomero n'enzija netandika okubeera nzeka ndowooza namala emyezi nga 4 neryawo South Africa bakwelkaminga obulamu bwe omanyi okulambulamu nga toli waka mwana obulamu bwali bulungi nnyo olw'ensonga nali ntandise ofunamu kasente nga waliwo omuntu ampaayo kasente era nagenda nasula mu hoteri za bbeeyi nga buli kimu kyakabi okitegeera nali wakabi waliwo omuntu eyandikomendinga nanteekamu kasente ate nga munene ddala okitegeera so kati nembeera nga obulamu buli steady abantu bentambuliramu biki okitegeera nga buli kimu kyakabi naye olowooza ogamba lwaki yakuteekamu sente n'agamba onomanyi eribulamu kamuteekemu sente mani yalaba talenti yali ateeka mu music ekitegeeza yalaba talenti yakuba era nali ngenze kusoma music so yalaba talenti nga nange ndi humble okitegeera it was by God's grace
nengenda nenkikwasaganya. South Africa abadde atyo yizo otya music bikibi wayige. Nagenda nensoma music nensoma na waliyo ne kakosa akalala bali bakayita discipleship ukitegeera nengenda nembi ya Bible kuyigamu biki ngeri ya preachingamu kuzamu bantu maanyi bwe bityo ukitegeera nengenda nenkayiga nako n'omuziki nenfunayo ka certificate. How long were you in South Africa? It was like 9 months. 9 months, that's a long time. Yes. Kati by then ng'osula wa okoze mikwano kyeyo. Nali nina hotel jensulamu. Osula mu hotel okumala emyezi 9. Ozijukizawo Jose Mourinho. Mourinho yatengereka Manchester United okumala emyaka 2. Ne mu myaka 2 gyonna yasulanga mu hotel. So nabeeranga mu hotel nga buli kimu kyakabi. Already nagenda ne chali wange waloga gwe nagenda naye ningenda ne uncle wange kuganga tunyumirwa baone mugenda ne mutambula mugenda ku beach ne mudeno nenga erengere je tutambula na ne corporate so sibintu byakwa yeah yali nice tofunyeyo ka girlfriend kacheya ndio manyije emyaka omaze senior 4 nafuna ka baby kali kamangere naye kale nga obimanyira tebyakwatayo tebyakwata yali amatira nnyo ate nga nze in fact nali simanyi ngeri gye bayisaamu ng'oli mu relationship jjukira nakolera mu organization eri like nga naye nga tebatukkiriza nnyo kugira n'abawala ate n'engeri gye natandikamu omuziki kati obwongo bwange bonna nembuwa ki omuziki okitegeera nembeera nga obu ebyo sirina nnyo budde bubirowoozaako sirina time yabyo okitegeera so kati nga simanyi ngeri nti ono ogira buti biki omwana olina muwembejjamu olina okukolamu kibiki kati oli kyeka yagonaka katalo ono oba yagenda olaba sibitegeera namugamba omanyi tekijja kukola kitegeera netubita kuba ekisooka byali tebintwalira birowoozo naye nga ye South Africa obulamu bwali butya generally wotunulamu biki bye wayigayo okusinga? Of course ebyo ebyantwala nabiyiga kitegeera music n'omupolishinga buli kimu nayiga ebintu bingi bro okitegeera naye buli ng'otambulako n'obulamu bulina engeri gye bukyukako amaaso go gabaako ebintu bye galaba okitegeera n'ofuna exposure ya lifestyle ye ekyuka kitegeera emyezi emwenda egyo gina engeri gye gyakukyusa gyankyusa nnyo n'engeri gye ndabamu ebintu okitegeera ebintu ne bikyukira ddala kankubuze ku music wali oyiga like let's say wali oyiga bivuga instruments nali njiga sound yennyini kubanga nali nkola sound engineering already nali manyi production ze natandika production nga ndi kusomero okitegeera because I had a studio kusomero nze nakolera n'essomero lyaffe national gundi school anthem okitegeera nze najje ba recordingira so kati nalina studio kusomero tegeze ebintu wali obimanyi mwana simanyi naye mukama yampegisa erimu organization mu ebidongo bye babakulisa piano ebidongo bitwabiyiganga naye nange simanyi ngeri gye nayigamu production naye kyemmanyi nagenda nga najjangako mu kibuga nendaba kyali wange bali bamuyita John Mary mu studio nendaba software gwakozesa nendaba biki okitegeera kati ate jjukira engeri gye nali njagala nnyo omuziki ng'ate mmanyi ne piano okitegeera nengenda nenfuna software yoyo okitegeera bwe mufuna nentandika obiyiriba okitegeera nomanti kana akagambo kakola bwe kati kano kategeeza kino kale nogenda ngo okitegeera paka nekikwata kati sound wali omwagala kati ndoza producer ngo bayinayo atuyireyo ku luyimba olulala ndoza tugenda ko for a short commercial break atukyali n'omwami Elibulamu naye nga Elibulamu tetutagenda mu break okomawo oti ate Uganda by the guba mwaka kyogo gwennyini gwe wagenderamu ate n'okomawo after 9 months 2018 wewat sitanyo kwata ebyo bintu bya myaka ebyo so genzo okomyewo otandikire kukiwa okomyewo nakomawo era nentandika music kati nentandika music ali serious okitegedde
wentandikira musically serious. Okay. Kati kudakika zine etane ezibulayo okuwera sawa 2 ez'okumakya ndoza katwa ko tune ya Eli Bulamu emu nga tunagenda for a short commercial break. Ne oba tugende for a short commercial break. When we come back atugenda koma ono limba lwa Eli Bulamu. Eli Bulamu ina music ino mungi abamulabyeko mulabya ina done it all, a very very wonderful jam. Jengeno mubuzaako because some music clerics say mbuno yakopa genres aba Nigeria byonna ebyo atugenda tukwa tubimubuza olunaku olwaleero. This is the Mighty Drive. My name is Edgar. Let's go for a short commercial break. We shall be right back. Kulamusako mu linnya lya Yesu natanatuuka mu mukubire tasubwa blessing atini Eli Bulamu asinza na nnyini bulamu amabala ku mitima ono ye detergent eva agent wali emergency amabala ku mitima ono ye detergent eva agent wali emergency onazukiza okukkiriza okwali kwafa agoze emitima egikali bazukuse gyafa ono taboola tasosola kireŋŋanda omulabe wo oba tafu. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.
Alternative Digital. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital. Kati buli kachicha simula bikolwa bya sitani zimula biteeka kwata kiboko swanyula na buli kitankolele wange fumula. Kneel down, better talk to your God. Sikiza kachali katobudde bwacha Chamel Bilaja nakubunafu mutakiriza wacha Senaniga enta nakukwata katebyali byankwata byanta Uwoto bati bulamu ayana yeli bulamu demonstration ajakuwata naba demonstration ebyo byote kachali mababa demonstration ajakuwata naba demonstration ebyo byote kachali mababa sitani ebyawongo byona nabireka kutale moyo mutukuvu kanyambale eyakatanganya kutusiwako mbale esinizikune natabali kuba bukule owamine ndabadde kusane pale nsale takulira ku kapeti toyita mu bituli wagezake walala tolabe nobwekiri eyenokawayalenerelebon teba fasbon oba lastibon todda mu byamabeta fireban diswa buli kimu kibeeraga eyo demonstration ajakuwata naba demonstration ebyo byote kachali demonstration ajakuwata naba demonstration ebyo byote kachali kumusija kubolugulide kupata mibastiza We have a musician in the building
and you know what we do? When we have musicians, we party till morning, and it's already morning, so we're partying in the morning. Yeah, that is what makes the Mighty Drive special, ladies and gentlemen. Thank you for keeping it the Mighty Drive. We are with Elibulamu Muliro Muziki Gwego. Omwana yetu ebiye sibya palabase nga batero okwogera. This is actual music. It's good music, ladies and gentlemen. So we are having a gospel artist. He is none other than Elibulamu. He has joined us today. Chiziki mwana chamanyi nze na simeda. You do music for the glory of God, and that makes me speechless. So bana Elibulamu, demonstration you know domba denga sinaluulira. What is olimba demonstration ku kiruno? Demonstration olimba lwa amanyi lwa kabinyonyonyo. Yes. Era ulo performing vibe ya man. People love the song. So what is the message in the song? What were you trying to communicate? Like nalingeza konti like ngabwe luli because nyimba zange zina clear messages zeyogerera nti demo achakuwata naba demonstration omuntu nga bwana akuwa olina aloza ngaba kuwadde ngoli wango okikubye ngagamba atako kachali kapira kwata ozegera so kati ya byebyo bwekito kinalingezako okumininga Elibulamu njaga soke tujeko neno school of thought oli muvubuka a young man and aba young men abasinga tebabadde nnyo mu gospel music njaga sokombuli lwaki wasalawo n'ogamba manyi zengenda bakuba gospel music wadde tumanyi mu gospel music tatunda mu Uganda atunda ne like taselinga nnyo abantu abamu consuming si bangi nnyo gulaki olowooza wasalawo n'ogamba let me be a gospel artist amid all those challenges? Nze ekinfula gospel artist olw'ensonga nti namwagala njagala gospel music njagala nnyo okubulira abantu amazima okitegeera because I'm here to preach the gospel to the world okitegeera so when nafuna Christ nemanya nti Christ waddala nenjagala musharingireko n'abantu nenjagala musharingireko n'emikwano gyange musharingireko n'abantu abavubuka bannange okitegeera because man nze si bwe nti bwe nali okitegeera nze nga bwe nkugamba nti nakulira mu very humble background okitegeera tewali kintu kyonna kyandinfudde wa kabi okitegeera kuba siri mwana wa munene okitegeera sirina kyendi okitegeera naye kyonna kibadde kisa kya Katonda okitegeera so kati nayagala nsharingireko abaana kuba maani Mukama byankoledde byamaanyi bro okitegeera Mukama nze natandika okuvuga emmotoka eyange ku bwange okitegeera nga nina emyaka 19 okitegeera nenjigula ngeri mannya gange nga yange nze njivuga okitegeera kati omwana omulala yenna nga wa myaka gyo kikyabagenda olowooza kiba kikwewunyisa okitegeera naye mba nina kyenjagala okulaga omuntu like ekyankozesa gospel nga nina omuntu gwenjagala okulaga nti mani Mukama asobola okukolera no matter the age okitegeera gwe kasita omwesiga n'omukola ebintu bingi nnyo mani Mukama byankoledde naye kati ogenda ddi okugamba manyi I've given my life to Christ wasalawo otya ki ekyakusindikiza n'ogamba manyi kanzire wa Katonda omudiscovering otya? I grew up in a Christian society. Yes. Okitegeera naye bw'okula finding ekituufu. Yes. Okitegeera kubeera tulina mikwano gyaffe nga twakula najjo nga tuli mugundi yemu esaawa zino basiraamu. Okitegeera n'omusanga nga mugundi endala okitegeera so kati bwe nkula nga already ntegedde ne ku Bible natandika okurealizing ebintu ebimu okitegeera ng'omuntu yenna akuze lwaki kiri bwe kiti lwaki abalokola tefiri tebagira nti tugire okitegeera no finding ne mmanya amazima okitegeera ti Yesu lyekkubo n'amazima naki n'obulamu kati nenjagala nkisharingire abantu ensonga lwaki beera mu gospel music okitegeera ate n'ekirala kyenjagala oba okugamba abavubuka oba kyenjagala like ebintu ebimu ebinsi kyova olaba waliwo abantu abambuleminga nga nti oba biki Elibulamu oyambala bubi oyambala empale za damage okuza enviri okitegeera nze I'm here to inspire someone who is like me
okitegeera gwe kimanyi waliyo abaana nga balasita okitegeera nga alina enviiri nga alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe okitegeera naye ng'ayagala Katonda okitegeera kati ate n'atyo okgenda mu kyaki nga gamaani kyaki okitegedde bajja kunjagingirayo maani biki tebajja kunzikirizaayo okitegeera so nze siri wano ku pleasinga muntu yenna I don't sing gospel music to please anyone era ne bapasita mbagamba era buli gyendaga nkola ki siri mu ku pleasinga muntu yenna but I'm talking to someone who is like me okitegeera these are justly earthly things okitegeera it happens Yesu teyalina nviiri okitegeera ne waba teyazirina tekigana kulabika bulungi kulw'okuba mb'oli mulokole mb'oba biki abantu balina ekintu abantu balina eyo culture that is a culture okitegeera abantu bagamba gospel tenyuma anti kati nze I'm here okitegeera to inspire someone like obalaga ekipya okitegeera nti buli kimu kisoboka mwani bino ebintu bya mitima osalawo na mutima gwo okitegeera era mutima gwo gukola okitegeera so kati ennyambalayo okitegeera terina kyeditamingako okitegeera terina wadde n'akatono okitegeera okujjako era ng'omuntu yenna eyakula omuntu yenna alina obwongo waliwo kyotasobola kukola okitegeera naye okwambala okubeera smart nekati elibula mtogenda makanisa ne bakujaji ne bagana mwana oli mulokole otyango olinaga vili agogo chikolo oti how do you deal with that because I have a friend nangaye kugambe nina pastor wa Toto Church aina dreads azisibabwa ati nakuba suti enaja na preaching kati enako zino abantu bagenze ba like bakitegeera yati waliyo churches ezikyali mu eyo wakyali ezo church naye kati ziri mu byalo because osanga mu church nga abavubuka balina dreads abali ku kamera balina dreads kati like mpose era mukyalimu era okitegeera neka tukajjemu kati how do we stop that tukikoze tutyo kukyejjamu nitumanya mbu newe nkuba empale yange ya damage tekinzijako kubanga Katonda mumanyi nanti kasita ebintu ebijjo budget ffe tetulina kye tujja bakola neffe tujja sigala tubagamba kati bwembeeranga ku eno platform okitegeera nenyinyonnyola omwana ali eyo oba nenyinyonnyola omuntu ali eyo okitegeera that's the only way okitegeera because kubanga culture yaabwe nyinza obutasobola kutuuka wawe bali ku ground oba mu church oba okitegeera tukosa platform ngazi no bagambako of course so it's okay by the way elibulamu lwachi watuma elibulamu was it because of kama bulamu oba organization ya bulamu no chiri gundi bili oba 3 ekiferi gye nakulira nga nkyali awo mu primary ne bwe nayingira mu secondary nalwala nnyo nafunanga nnyo ebizibu bingi nga kintu ne bwe kinkonako katono ndwala because I remember one scenario ekintu kyanfumita mu kigere twali tuzannya omupiira ekicupa ne kinfumita wansi mu kigere wansi ne kiggukira mu side zeno waggulu kitegeera naye mu process eyo kyamala emyezi nga 5 ne basuspecting nti nina cancer kitegeera ne bantwala mu ddwaliro okuntemako okugulu nga cancer tannayambuka kitegeera because bantwala mu malwaliro gonna gomanya amanene e Kampala kitegeera nga bakuba ekifaananyi mu kigere tebalina kye balabamu kitegeera then ne basuspecting okubanga banga lye nali mmaze naye neyo gundi ne basuspecting okubanga ndina cancer kati ne bantwala mu ddwaliro bantemeko okugulu cancer nga tannayambuka eno kitegeera so kati batuka mu ddwaliro anko wange oyo naganga tetuna realizing nti cancer bya ddala tusooke tulindeko mu mutema okitegeera netubeerawo nga tufunamu treatment butono waliwo eddwaliro lye bantwala eyo one time twali tulina gye tugenze era okukuba ebyuma anko wange nga yaŋŋana okutambula kati because of that thing kati nze nentambula kuba twali tugenze mu society nga mpya lyali ssomero kitegeera kati nentambulamu nenjagala like nga bwomanya environment empya biki otambulemu ogendako eri biki kubanga nali maze emyezi nga sitambula nga ninga mulema ntambuza miggo kitegeera
kati bwe natuuka ali mu bantu abapya nenga kyabajja kunda ate ndi mulema kitegeera nensooka nentambula awo bwenzire no bwenzire eri ki kati ne ekintu ekyo ne kinnuma nnyo that very day nga ebyo ebintu biwedde kati bwe twaddayo ewaka nga mpulira nfa nnyo nenziruka ewa anku wange namugamba nakitambuza nangamba naggaana okutambula kati mu kutambula okwo bwe natuukayo aba akiyisaako ddagala biki spirit ne pamba n'alengeramu akantu wano waggulu nangamba what is this nagezaako kasika bwati kigenda okuba nga kicupa nga kyayingira nga kyayita eri wansi ne kibeera omwo nga nkugenda nagenda mu malwaliro gonna nga bankuba ebifaananyi nga tebalina kye balabamu okitegedde ne basikamu nga mpulira nfa man. I think it was the worst feeling I've ever felt. Nangamba kati ekirimu kino kirabe gwa bakyejjamu nenkijjamu nenkisula mulono kiteeka wali nempungamu maanyi obulumi bwali bungi nempungamu so mu bintu bingi kati waliwo time we nagenda okujjamu erinnyo lyange ne balijjamu bubi ettama ne lizimba kati ettama bwe lizimba ne libeera bubi nnyo nenfuna obuzibu muno munda amatama gange ne gakyuka ne gabeera nga tegakyenkanankana ekitegeera ekintu ne kirwala ekitegeera ettama ne lirwala nentuuka tayimu nga sikyasobola kuwanda malusu okuggyako amasira nga nkola bukozi bwe nti amasira gonna ne gajjula mukama ekyo ne kimmalako endowooza like omwezi mulamba nga mpulira pain so kati nayita mu bulamu bungi n'ebintu byesitasobola kukunyumiza okitegeera nga like obulamu maani nga ninga alwana obulwanyi nabo okitegeera nga mpita like nebaga nti babadde bagenda kukola kino okitegeera babadde basayiniza empapula ezikutemako okugulu naye nga beetaagawo nasooka zisayiningeko nasooka n'alindako like nga byonna ndaba Katonda maani okitegeera so kati neneetuuma bulamu neŋŋamba nti kati nina okubeera n'obulamu okitegeera ate nga nekyo kifo bakiyita bulamu okitegeera kati neŋŋamba nti nze ndi bulamu enda kubeerawo okitegeera so yeyo story amanya enze Kasula Elijah kati erya Elijah lenafuula Eli then neneetuuma bulamu naye ku passport bulamu kweriri oba teririiko likola bukozese ku passport teririiko naye liri ku ndagamuntu ekyo tekikuleetera buzibu nga passport tekuli bulamu ate no kiriwo ekiti my first time to travel nali nkozesa gali kati we nakoma already nga buli kimu kikyuse ndagamuntu yange ne bagibba one time nagwa mu bayaye nali mu motoka ne banziba ne batwala waliti yali mu biki kati nenzirawo nenkozesa ndagamuntu kati ate nengakyusa nenkoliza ddala bulamu kati passport yogera birala neyogera birala oletuuka lumu mu Amsterdam ogenze kukuwa bagamba kimanyi era ebyo biggwanga wano e Uganda muno naye kati bulamu waliwo school of thought bagamba mwe aba gospel artist mu preachinga kikye mukola like mu preachinga birala nimwogera ne practicing birala babalaba mu mabaala munywa mukola ki why is it that gospel artists are pretending no si bonna teba pretendinga ekitegeera naye buli muntu abantu tuli banjawulo ekitegeera ate tuli bantu buntu we are human okitegeera lwakuba nti abantu ffe kyaffe bakyekizajulatinga nnyo okitegeera oli mulokole tolina kukola kino tolina kukola kino yes tubimanyi but we are also human okitegeera naye sisewuliriza we don't pretend, at least we try. Abasangibwa amabaala bali waliwo n'omugwe sitajja kwogera linnya wano naye yagweramu ddala amabaala ge gamumalamu ne music takyatukubira bana babuze mwana naye mwina association mwe nga ba gospel artists mwe monitoringira biki ebyo ebityo yeziri nebo mwikolinga ngashabyo elibulamu kati elibulamu owereza side ki where do you mostly perform your music and things? I perform my music everywhere. Just
omuzije nsabira kyo yagala okumanya yansabira nansane ewa bugembe like the world church yeah saje yabakutte kuna by the who finances your music kwamanira kubuza naye ateka mu kasente mu music nze kenyini how do you sustain that kubanga so kweteka mu production buli videos sente ndi musajja mukozi okitegera ate nekirala what ndi musajja mukozi ndi mutetenkanya nina manager ateka mu sente bichebyo nina management company gyenkola nayo okitegera bagita Extra Nation ekulibwa producer gwe bayita Atin Pro. It's where I work from. So kati naye rango omusajja yenna okitegeera tebajja kunsasulira nyumba bankolere biki okitegeera ate nga sinatuuka ku level eleeta music eleeta sente ezaddala ezeegasa mu company kitegeeza nina okweyiribira so kati ebintu ebisinga mbigezaako bikola n'obyeteeka mu sente. Have you ever thought of joining a record label tugeze ngabo baswangs banyabo manyi record labels bagamba solo kupushinga bulungi music wona zikutuusa ebyo yagala no nkyagala era nkisabira naye lwakuba nga bomanyi nti abantu bano baagala nnyo muntu oba aleeta sente oba biki ekitegeera kale ate essaawa zino music waka abadde tanatuuka kuleeta sente ziri zennyini ez'abasajja naye of course oba kupushinga era zitukola neziki because gospel music mulimu sente boy abantu just nti bali ku culture okitegeera because nze mwene local down survivingidde ku music wange okitegedde nti ebivulu bibadde bitono naye buli kivulu kyobadde ofuna nti oba kabaga nti oba kapate nti oba kino bwe kiti kabadde kalina sente zegasa nti okolayo kamu nojjamu renti okitegeera so kati abantu bali nnyo kukikwata nti gospel music temuli sente era gwe wetegeeze nnyo abantu abagamba nti gospel music temuli sente otunulire music waabwe otunulire naki kyebaliko you just need to be serious noteekamu kyoddamu nomanya munjagala kufuna kino bulamu what inspires you as an individual nogamba this makes me wake up in the morning buli lunaku okukola music oyo gwokola ki ekikuinspiringa mani ebintu bingi ekisookera ddala buli wenkeera nga ndaba buli wenkeera nga ndaba waliwo bakyali bange bebakubira enduulu nga buli we batuuka mu society oba awantu awamu nga buli omu ayagala kaserefi ekyo kinkolera ddala binga amaani nange nina okutuuka ku ekyo okitegeera no anti like kale society ezimu okitegeera saga ate neesudiye okitegeera naye waliwo wootuuka naye waliwo wootuuka nga tebakumanyi si buli omu nti alaba tv okitegeera si buli omu nti akufollowinga okitegeera naye waliwo wootuuka nga oli wakabi enduulu ne bagikuba selfi byonna okitegeera naye waliwo wootuuka kati okitegedde so nga tolina bakakasa kati ate nze sirina budde bwa kakasa okitegeera so kati buli wenkeera ku makya naye nga buli wenkeera ku makya mani nga ndaba music w'abantu azannya ku tv okitegeera ng'owange tazannya ekyo kyokka kikola ki-inspiringa nenga amaanyi my music alina okuba ng'azannya kweyo playlist alina okubeera ku eri okitegeera ekyo kyokka kinkeeza okubeera nga nkeera n'enjiriba nenoonya connection nenfata studio ezakabi nenkola buli kimu ekyakabi muganda wange olina abayimbi b'otunulira n'ogamba zono mwegomba singa mbeera ng'ono tugeze nga Bobby oba Bebe oba ani okusingira ddala Vixen ayimba bulungi ate maani wakabi n'embeera ze zakabi ayinamu ne kasente ate nga si bintu birala era nga akajje mu music because mbaddeko naye lockdown eno nagendako we nembeerako eyo kitegeera so nga mulenzi yali ize ate mu bensi ani gogamba mbono ye ankubira omuziki wadde sigwa gospel naye omuziki gwa mulungi
bankubira music nze no sifa nnyo nti kugundi nti ono ankubira nnyo n'omuntu yenna kasita aleeta ekyakabi ekisigere kinyumira muddo yalese muyayo wakubidde tune enyuma okitegeera ate ne producer nge yagikola so enyumira so kati siri nnyo ngona akuba so siri nnyo nti ona akuba nnyo bakuba naye kunze nzoli kasita aleeta ekyakabi ngambya mbono yaleetera nnyo ebyakabi tugeze nga musuuza nogaa naye musuuza nze ankubira tune nga zezo azikuba nzaagala tuni ze bambe gayi naye mwagala nnyo mbagala nnyo oyogedde wo nga gwe njagala kuwulira oyo nga ye mbulamu gwe muntu woyo nga nawe odawalinoga naye omuyaya akuba omuziki kati nga nze kati nze anyway nze simanyi obuzibu bwe nina naye omuntu waba nkubira nnyo okitegeera gwe njogera kati Levikson ankubira nnyo okitegedde so n'abalala bonna buli aleeta music nga wakabi munyumirwa okitegera ne Levi ankubira nnyo mwagala nnyo okitegera so you feel like you can be like him n'okusingako no teri kyesoka producer ange katusoke omanyi tuli kati mu half kumpi an hour ezako budde budduka nnyo bana esimanyi sikitegeera wembe omusajja ono budde budduka nnyo nga ali ne Eli Bulamu naye tetuba tukola soko mpeyo katuni ka Eli Bulamu kamu Eli Bulamu aso katujamingire mu atuka pe naye tetuna kuulya ddoboozi yennyini soko twenge engoma tenajja yokeje tukakase tuwe tune sure the increase mwaitila na season nadegedangano na tamfisa gwe tebatutiisa naffe no tukikeeza tulina kucamuka wiga no freezer sure Eli Bulamu ati mpropande bita wemisinse ene waffe tusaba kufuna kifuna mateeka endwadde kuwona gaba mateeka baby gaba mateeka akakayimba kange kayangula high people kampanguza breakthrough artist of the year mu high people that's a no ale nekirala nekanakwatandise nakubaka nominating Attend on the beat. Ze yali atasana Yesu nonyaliliza cheva kuwanikira bana Increase maitila na season nadigidangano na tamfisa kasoke tukube mu tune ezo mwami ono Eli Bulamu wetukomawo tukyeyongera ne program The Mighty Drive nze Edgar Matthew Karanga tuwe tune producer Jamari on the beat. What your eyes have not seen, what your ears have not heard, it's gonna do it. No one believes. Where you could aluli, where wali, koko yalari. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, shake your body. Tuimba yelelele. Celebrate. Nebola basanyuka mundamu zenyambadde Yesu. Nebola bandigida mundamu zenyambadde Yesu. Mundeka ntikube kasitamba nga nzinira Yesu. Byakoze birebe tali yansingira Yesu. In him I live and move and have my being. His blessings, favor, love, that's why I'm singing. Oh na na na. Celebrate.
At the Alternative Uganda right here on the Mighty Drive, your best morning show. Monday to Friday, we're always here from 7 to 9. So today we have an artist in studios like what we do every Friday. We bring you some entertainers to have some fun with you. So today we have one Eli Bulamu, a young charismatic musician doing gospel music. And there are not many who do gospel music at his age, and many who believe in Christ as he does. So it's an honor to have him around here, and we are still enjoying and rocking to his jams, ladies and gentlemen. At just 31 minutes past the top of the hour, we are in the last 30 minutes of the show. So feel free to call in live 0789017145. Kubira Eli Bulamu mubuzeko mugambe chunacho yagaloba. Kenda ne mu comment section wali ku the Alternative Uganda on Facebook. Oteke mu comment yo o sendinge special shout outs to anybody. Ngenda kubanzi soma mudachike zidaka maso otujja kwa tuchali. Wanono mami Eli Bulamu na you can call in live 0789017145. Tugenda kubanga tunyumyamu mbozi. Kubira Eli Bulamu mubuzeko aliacha, how is he going and whatever a bit. Ladies and gentlemen, cut crossing over today wa mami Eli Bulamu. Eli yo chidi oli abulungi instead of course inzo kwandwa neso buteliyo yadala naika tisoke tuge copyright law waliwo twala wano weekends wedde ndoza weekend wedde A-pass yavayo nakamba zino zi how business music sites zona mujeyo music wange njaka kati batandika mugulanga ku iTunes oba ku Spotify na wa gukiriza ne mwene nsonga. Do you think Uganda has reached a time where people should start buying music? Is it sustainable? Nzenganze, I would say that is his opinion. Stegera sinatuka olaba nengoza anti abayimbi bagamba tibafuna sente mu music waabwe okujjako ebivu kati webagala amabaala webabukira nti omanyi. Of course era esaawa zino buli omumani abayetaaga ofuna kubanga abasinga kati kyekyo kyekintu kyetukola. Stegera ayinza okuba akola omulimu gumu ate gwe okwata music omuteeka ku website yo ate gwe website yo bakusasula okitegeera bakusasula naye ye tezimutuukako kitegeeza zonna ziteeke ku yiye then abagala music abamunoonya eri bamunoonya eno then ye afuna akasente ke ekitegeera kati gwe gw'omuyimbi ali mu kutandika okukula olowooza that would be the best option for the artist because nati obusibu bwe kutunda luyimba tejagenda nonyeta ati tolunja mujja kwa ubizi newo namuteka ku Spotify sijja mu downloadinga kwanza sente zijja kwa sizina dole bilezo kuwa kati kankubulire obo yagadde akayimba okanoonya ng'okaagala nawe batokaagala era tojja kukanoonya. Mulimu abantu abagala music, people love music. Wana mu Uganda bameka ku milioni 45 za bameka basobola okwaffordinga to buy music. No abatono abo ke kasente kolina ke kasente kasobola okwaccess because bona alinda abanjo yinzo butabafuna omulundi gumu so olino kibamanyiza no bateeka muno baga nti nzo wange mumusanga bamugula wana okitegeera kyoteeka mu abantu kyebagenda nakyo of course tekitandika mbu ofuna nnyo but it keeps on growing. Pola chikula mpola so A-pass was typically right ogamba mbomanyi kino kyemba music wa mutandike mugula bugozi. Bulamu, what is your vision? Welaba wa mu myaka 10 10 years from now? Myaka 10 mpa mingi, myaka 10 mpa mingi. Kale ka ugambe 5. Myaka nge 5, myaka nge na 3. Ozitegeera. Welaba mu myaka 4 5 5 years now. Ndabanga nja kuba ntuse wenjagala musically. Ozitegeera. Nja kuba ntuse wenjagala musically. Oyagala kubeera wa myaka 5. Njagala kubeera ku top. Ozitegeera. Okay. How do you do that? Omanyi mu sustainability bagamba oyinza gamba oyagala kubeerayo n'ebiki byokola kati ebiraga nti mu maaso ogenda kubeerayo. Connections zenkola abantu benfata ekitegeera waka gwendi mu kukola ebintu byendi mu kutegeka bingi kyava nkugamba empadde emyaka mingi ekitegeera se ugobanga yagala mbumbeere wano emyaka 10 obadde ki bino kikuba emyaka 10 ogimanyi gwe. Naye Bulamu, what differentiates you from any other artist? Obeerawo tugeze
chichigwe choleta music industry tunalala. So what? So why should you care about your music? Bintu bingi. My message mu music eri we different nnyo. Tinyinza okuyimba nesitateekamu kigambo Bible, nesitateekamu kintu kyonna oba Yesu oba ki okisigira nasigala nga gospel music ng'omunyumirwa. Ensonga lwaki music wange nsobola okuperforminga mu church ate at the same time ne bamukubira mu bbaala abantu ne bazina okisigira. So that is how unique you are. Music was all quoting across. You know, the vibe. Neka toge kaimba ka done it all. Waliwo abantu abagamba mbolimba done it all. Wayozamu luwoze. Tolimba terwali lulo. Karate ne ngoma zena jikuba. Zena jikuba. Ati bamugabye nnyo musajja ayoza nnyo mu ngoma za. Ate yonze na jikuba. In fact teri mu wadde na kigambo ati teri mu ati. Yonze na jikuba. That's your production. Na jekubira na waka. Oyagala kakasa abantu abakulaba mbolimba tewabba lubolo. Sasa akubba luyimba. Omutwe gwange mulimu ebintu bingi. I have so many projects in the studio. Kati okukwata oluyimba ate ndudde ndaba nga kya kisirwe. Kuba nzikiriza nti omutwe gwange gwakabi okukola ebintu ebyakabi. Era ne music wange mwakabi. So oli mukakasa wa n'ensimbu terina we wabba kayimba. Tusa akubba luyimba. Abaana bazibba. Naye radio bamuwayirizanga okubba ennyimba musajja wattu. Our program Charlie the Mighty Drive. Nino omwana mulenzi Elibulamu, very very inspiring character. Right here. Elibulamu, government ene yingiridde nnyo abayimbi obadde okimanyi ekyo. Okuva mpozi oyo mwayingira music career Bakyagulanyi bayingira politics ne bava mu music. Kati music bagenze bamukotogera. Oza future ya music wa Uganda eyimiridde etya kati otogera? Is it bright over? Nze ndi kitonye mu bintu bino. Eya music. Naddala ebintu ebyo byawaggulu nti ate gavumenti mbw ate biki okitegeera. Maani nze nsaba busabi maani buli kimu ekintu kitereere. Sisobola kuwaawo magezi okitegeera naye nsaba ebintu bitereere maani. Just it is. Kyensabirira kyokka. Kuba nze simanyi mbw ate gavumenti mbw ate ngigambe ate okitegeera. Nsaba busabi ebintu bitereere. Batuleke tukole omuziki. Okay. Bulamu otandise okubanga kyemanyi waliwo woyita nolabanga bakutegeera ebifaananyi abaana ne babikusaba kyemanyi kati n'amanamba era mikwano oba namingi. When people like to affiliate themselves with success. Obukyala bungi ne bu expo kyemanyi bujja ne bukana ebulamu oli otya. How do you deal with fame right now? Oli muvubuka muto okitegeera esapo lyagala akasente ero kyolina oba ofunamu akakumala nga gwe okitegeera. Era kintu kijja okukola ate of course fenna tukimanyi tekirina gye kikwongera. But then olina kuba like wali emergency amabala ku mitima ono ye detergent eva agent wali emergency kuba kafananyi singa yali enemy wandibadde wambuza gwe kulembeza mani kugamba nsonga lwaki obuvimbira ku bantu ekitegeera tewuli ki. So what oli mu handling fame you keep a low class okitegeera buli wotuuka abantu nga bakutya okitegeera nobalaga nti like mwe bamu nti tewali nnyo kyamaanyi kikufuula kyamaanyi okitegeera abantu bonna abo bennyini abantu bongera okwagala okitegeera oli tobangako omuntu nosanga omuntu ng'obadde tomanyi naye nga sitawa akabe oba ne mwefunayo ekifaananyi oba ne munyumyamu ne muba tagenda kuddamu kujjukira notandika oga gundi twabadde naye gundi kyali wange nina n'ekifaananyi naye nga mutuufu si kyaliwo okitegeera. So olina kubeera mukakkamu because when tukola music twetaaga abantu be batufuula ki kye tuli kati gwe obavimbirako n'oddamu ebyo
era time kiyinza okulya wali abayimbi femwe batuuka ku bwongo ndozero balabyeko ne batandika okweyisa mbekisu so no course example radio fm yamutuuka ku bwongo yali talented nyola batuuka n'okumutisa just arrogance and things like that obionye onabiwona say because you're going to be something big bro. I know naye n'abantu maani anyways sijja kwewulereza ate sagala girambo baffe omusajja era yali famous okitegera just nti lwakuba bannayuganda waliwo ekintu kyetwale mu kukwata mwana omuntu star okitegera lwakuba oyimirira n'omuntu tomanyi oli wakabi okitegera olina ebintu bingi olina ssente olina obuvunaanyizibwa bungi omwana n'ava eri biki kulw'okuba ye alinamu obunyama bwe nagamba siggwa nywesa katimbo ki okitegeera neerabira nti gwe ate olina ebintu byokola ki ebiyamba eggwanga so abantu balina okurespect ate maani lwakuba nti kale n'eggwanga lyaffe Uganda abo abantu munne tebabalabamu nga abantu baba b'amaanyi okitegeera just ebintu birina okukyuka mu maani baba balina obatreatinga gwe genda ke Tanzania olabe Diamond batreatingibwa mu nsi ye oba naye awaddeyo ekintu ekimulekera oba brand ye naye agimaintainiza okubanga naye bajjamu akoze bingi Uganda bo bakola abayimbi babikola naye maani abantu teba appreciatinga okitegeera kati omuntu bw'ata appreciating oli atuuka naye ekyawa okitegeera oli atuuka kale n'abikoowa nagamba ye nfaaki nakola ekintu naye gwe singa obeera recognized ne bakuwa buli kimu kye weetaagisa weba respect ne bagikuwa okitegeera wekiba ki okitegeera otuuka time nga tolina nsonga lwaki obeera mu buvuyo bwe butyo okitegeera naye oli buli weegera atuuka ne yeeviirako okitegeera kuba abasajja baba bakabi nga bw'agenda e Rwanda bamukubira endulu bw'agenda Kenya bamukubira endulu bw'abeera wano okitegeera naye kulw'okuba nti mmwe temubirabamu makulu okitegeera wano Uganda wokisanga ng'oli abeera n'ekifaananyi ky'omuyimbi oba nga sitane like bw'osanga kamiliyoni ne muteekubyayo wadde na serefi notamusaba wadde serefi okitegeera wakabi okitegeera ne gwe tokiraba okitegeera kati n'osanga nti ate bw'agenda obe e Tanzania okitegeera bantu bamukaabira okitegeera nti Kenzo bwadde eri nti bamukaabira oli ng'alaba okufuna just self that is ninga gwe obeera naye wano okitegeera ffe tubeezalawira kyekireeta obuzibu okitegeera just nti abantu tebaagala kukkiriza nti osobola okubeera n'omuntu nga musula mwenna buli kimu n'avaawo Katonda n'amufuula ekintu eky'amaanyi okitegeera ekyo kyalema bannayuganda naye banaakikkiriza maani ebintu bingi bijja kukyuka ebitala bitamaani omanyi bulamu yakikubye nange kanzanyoge yakubye okitegedde naye n'obeera muzalawo kati byebyo talina na byaŋŋamba okitegeera okitegeera just nti abannayuganda maani kyekyo tulina kyemanyi I do write my music. Yes. What inspires your music? Today I'm going to write about this topic. Katinga ogambe mbo so wandika oluyimba lulamba nga lwa gospel naye nga toyogedde ku kintu Yesu toyogedde ku kigambo Bible oba Matthew oba ki. Naye nga lukuzaamu amaanyi oba lukunyumira. Ebiseera ebisinga nyiza okubako nina ekintu kyendabye okitegeera kati ngeno topic just gye tuva okudiscussingako okitegeera eyezzalawo okitegeera nekirowoozaako nnyo nengenda nendukola nenkola oluyimba nga mulimu element eyo okitegeera nyiza okubawo just nga ndi mu studio kuba ebiseera byange bisinga naddala mu lockdown bino ndimaze ndi mu studio vibinga nofuna vibe nobako ekintu kyokola ki waliwo bagamba mbu okufuna vibe eyo yeetagala iwako ekiragalalagala oba n'ateekako drugs oba n'ateekako oba weed mbalaba naye teweeyokyamu seyokya mbalaba naye tokikakasa like kinnewunyiza recently era twabadde mu studio gayi nga alina ayimba naye nga awulira biganyina gaba naye obuzibu nti ndi puleyini atayagala vibe ekitegeera ninga
ninga nze nsobola okkikolera ndaba bangi ababikola nga tewali kyakyakye so nezi sibalinako buzibu kuba mune buli omu yamanyi engeri gyakolamu ebintu bye naye gye nnyinza obbagamba ekituufu ate amazima nti jesi okyeteekamu bweteesi oteekamu bweteesi nti bwe nsooka n'enkubamu vibe ebaawo ekitegeera it's a mindset ate ekula notuka nga tokyasobolera ddala kukola wadde nga tokikozesezza because oba wakyessaamu kati kiki ogamba bayimbi abeeyokyamu abo okufuna vibe enayo message eri special abeeyokye naye okweyokya si kyekyakabe ekisinga ekitegeera olw'ensonga kirina n'obulwadde bwe kisa okukuleetera ekitegeera oyinza okuba kati oli fine naye maaso oyinza okulwala ate ng'oli wakabi ne tukuluuzinga ekitegeera project zaffe kyezijja kati zetwogerako because tukamina at the end of the show next week nina project gye nakoze waliwo oluyimba baluyita Taala nalukoze ne it's a collaboration nagikoze ne Suspect Laser. Wow, what is an artist on board, a secular artist on board? So don't you know bukola recording and totally gospel artist? Sina ko buzibu. So ate nti kyali bange manyumiro nnyo kukola ne bakyali bange. So nalukoze naye tugenda batulu shooting next week. So ko tuwe makapali kapera kugenda lutya. Tufuneka first insight. Tukayimba akabyako ina ne Suspect Laser. Yo, Suspect Laser eli bulamu. Mukanisa teli kibulamu. Ati nijikubise na buvumu. Nafune Taala ninagwe ngobelela. Sho sikyamantala ebyansiba byansumulula. Segera asomoseze embeera ebibeera nagabeera atakikola lubeerera era kiddamu neera sho ono tasabaliza tezivudde mu bizaamu tagobera bweru neobeera mu kyamu tereera buladi tokirwamu cakala ebyokucakala biveemu akuwanika atali kusuula takuba yamani so kayimba ako tugenda kashootinga next week tukate then era nina project ndala ne Reviction bagita Champion nalero oluyimba luli mu studio nina projects nyingi muyimbi kikogamba nyakola collaboration nono ngojje kuba nobokoze nabo ani abulayo go yagala okukola collab naye njakola nabo benjagala njakola nabo esawo zino sisobola wasina tugambe njagala engoma nga bebe kitulemu babiri ne bebe kulo bane bugembe ani muntu kikugamba mbumze no muyimbi yakola mu collab naye sijja mwogera naye nga mwagala naye nja mukolera kuba ne wenjisaba kati siso agifuna ekyo nti amayi waliwo byosobola okukkiriza naye nga ebimu bya kisiru okitegeera kati olina okubeera mugezi obeera steady olina okuba nga omanyi timing olina okusooka n'oleeta ekintu ku table okitegeera oli oku appreciating naye oba tolina ku table mb'oli eno otudde eno mboye kyanjawulo ki ekikuliko because gwa mwetaaga si yakwetaaga okitegeera ate omuntu yenna yenna alina tayagala kukolagana n'oyo okitegeera take something on table. That's true. Techikwana kumuziki yoka it cuts across everywhere. People want to say what should I help you? Jola mbuno obofa wansi wano kutaka kizibu wala nyogo okutukeri make us survive buli omwa yagala okujja affiliating with okitegeera wekite bwekibeera naye bula mu nyimba zo zonna muyimba kiro osinga onyumira lwogamba mbizange nolimba lunyumira waddenze yalukola nyimba zange zonna zinyumira ebiseera ebisinga ennyimba era zisinga onyumirwa lwoluba olupya lwemba ndeese oluba lwerubeerawo esawo zino wakyaliwo detergent naye ate lwengenda okuleeta ate ndaba era okunvaibingire kwolwo kati vision yo ey'enseene eriki what is your vision to the world nogamba nze nganze njagala ku enseene emire bweti sisobola kusalawo ku nsi munnaye kyerina kubeera ine ekirooto kyo nogamba nze mpozi okujjako nze byenjagala okwakivinga mu nsi eno how can you achieve what others have not achieved? You have to have a communal achievement. Anyway, nze nina ebirooto bingi nasoma travel and tourism so kati I started up a tour company nga covid tanatandika lwakuba obuzibu bwe bwava nti 2 weeks nga zezibulayo
ne babba emmotoka gye nali nguze ya kampani ne bagibba. Yali vaani nnungi nnyo nga kwe tugenda otutandikira naye regardless of all that I want to own it to a company okitegeera ng'ereetera ddala ssente ekirala njagala kubaako nange abantu bennyamba njagala it is my dream okubaako ekintu kyenzimba nenteekaawo okitegeera nembaako abantu benkwatako ku mukono. Eddakiika ziri 9 ezibulayo okuwera ssaawa 3 ez'okumakya. Kasooke mpite mu message zino abantu abakulabye olunaku olwaleero no bangi nnyo abakakulaba. Waliwo Sisi Mary Muchibi. You have a point there, Ellie. So grown. Wish you the best. You will get all those collabos. Wow. Jeremiah Muchibi. Thanks, Uncle Joseph Lubega, for watching Eddie Bulamu. Uncle Joseph Lubega naye kwali. Yes, Uncle naye wali wenyine adakulaba Joseph Lubega watching. Then Sisi Mary Muchibi watching. Tumusime Kato Onalimbalala, thank you so much for watching. Onagambye nkitegeera kitambula webale. Then waliwo Kakuru watching live from Lyantonde. Then there is Tumuhimbi say no man ono executive director of Kenyini ali mukulaba olunaku olwaleero here too. Then waliyo ani omulala onamusomedda Joseph Lubega uncle drop me mateeka mwagala nnyo abaako kwali bambi mukama mumpeera omukisa yanjirawo nnyo omubiri kyonna kyendi it is because of him. Okay. Yes. Mrs. Muchibi wali Wamala Charles gobeerako buli lunaku andabako ono Richard Lubega mwena bana abali ku program The Mighty Travel olwaleero mwe bali kubanga mubadde mutulaba nze ne omwami ono Eddie Bulamu. Messages nyingi sigenda kubanga asobola okuzimalayo olunaku olwaleero naye kasooke nzire wa Eddie Bulamu tusooke tumalirize show. Bulamu kati kyekiddako right now wetwogerera mu music career yo, what next for you? Are there any plans? Are there any future prospects? In international tours zogenda okubayo? What is next for Eddie Bulamu? Bingi omwaka guno gwennyini nsuubira okutambulamuko ndowooza myezi nga 3 nkomewo ate mbeeko nange abantu bennyambako because yegenda okubeera start yange kwekyo ekirooto kyange kyenkugambye. I want to set up something. I want to njagala okukolayo banga talent school oba okitegeera because I'm multi-talented, manye ebintu bingi okitegeera, so kati njagala mbigabanyeeko n'abantu abasinga naye ate kyengenda osinga ngenda singa kikola nnyo ne bana abantu okusoma kwe kulemye okitegeera ng'oli ali talented wakabi naye nga n'ebyokusoma byamutama kuba maani ebyokusoma bya Uganda bitama okitegeera bitama ekiboko ziyinza okukutamya biki embeera okitegeera. So kati waliwo abantu abo ng'olusi tayagala naye nga waliwo embeera oba olusi nga talina fees bamugobagoba n'atuuka n'abikoowa. So njagala kutandika naye abo abantu kuba nina bemmanyiyo at least singa setting up newe kiba kizimbe nga mulimu dancing studio, mulimu studio yennyini, mulimu mwe bayigira okuyimba, mwe bayigira biki okitegeera. Sobola okuleeta mikwano gyange ba DJ baani okitegeera ne babeera nga bayigiriza ku bantu okitegeera. Obulamu ne bugenda mu maaso because man you never know. Nange si bwe nti bwe nali singa omuntu omu teyankwata ku mukono kuba okusoma nange era kwali ku ntami lwakuba te kati nkwagala naye ate si kuli kwali ku ntami kuba kati okusoma si just kutula mu class okusoma n'obulamu obwoso okitegedde ya. So kati naddamu nensoma already naye nga nina already kyeyachievings okitegeera. So kati you never know n'abo abantu ayinza okubeera eyo nga mbeera naye naddamu n'atandika okusoma okitegeera. Bulamu sibula abakulabye olunaku olwaleero abandabye olunaku olwaleero bane njagala okubeebaza okubeerako munene mundaba era nsema nnyo neyanza nnyo for this platform. Very blessed okitegeera okubeerako wano eno era mukama abampeera omukisa naye kyenyinza okubagamba nti bane Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu.
okomawo ddi okutulabako ku Mighty Drive? Nze wonna era wetakayimba kanga kapya munkomyewo tujja kapremieringira tukapremieringireku n'ekirala kyenyinza okusaba abantu bambi banfollowingeko ku social media platforms zange nkozesa eri bulamu eri of ELI and then bulamu ku Instagram, Twitter, n'okusubscribinga ku YouTube channel yange nkozesa eri bulamu music YouTube, then Facebook byonna eri bulamu just. Thank you so much Eli Bulamu for coming through. It was a pleasure having you around. Until next time tujja kubanga tubukomyawo. Oyabadde Eli Bulamu buli wakutana tukuletea entertainer yenna okubanga tulaba engeri gya spicing up your weekend. So ladies and gentlemen, we had Eli Bulamu today, and you never know, next week we might have someone else in stock for you. From the entire Mighty Drive team, ku production kubadeko omuchala Elizabeth Musitwa, then era producer wangu omulala ye Arnold Mukose Anthony, director olunaku ye Rogers Tuliahabwe, of which driver waffe olunaku olwaleyo Jeremiah Muchibi. Tubadde musaidize ne Machinde, abamanye Machinde mukizungu kongeru kuli nanganda mwenna tubadde mu zoni zammwe olunaku olwaleero. Tujja kubanga tukomawo olunaku lujja kuba lwa Monday kubanga kati weekend yencha. So I think we'll meet on Monday morning as we dig deep to find out more things about Uganda. Remember, Uganda has now a maiden president, a brand new Yoweri Kaguta Museveni for the next 5 years. Bali bagamba tajja kulayira ebyabakalidde ku mimwa. So ebyo byonna n'amawulire amalala tujja kwatuka kuwa next week wano ku Mighty Drive. Tubeerawo nze mbeerawo ne Farida Bikobere ne Lilian Luwedde, Princess, then n'omwami Mukose Arnold Anthony. Tiimu bwetyo bwebeera ku Lwokubiri n'olabayo Arnold, ku Lwokusatu Edgar Najja, ku Lwokuna Farida ojja mulaba, ku Lwokutaano olaba Luwedde, ate n'olunaku olwalayo tulina kye bayise The Voltage, eshow yaffe ey'akawungezi kuva ssaawa emu ez'akawungezi paka ssaawa 3 amasanyalaze gaba gali gennyini agalagirwa. Ladies and gentlemen, it's high time I bounce. Until next week, let's meet again. My name is Edgar. I was with Eli Bulamu, and we shall meet again at just 3 minutes to the top of the hour. This is the Mighty Drive. Good morning.